Bitfama Chenda mukaga katonyeze satu Kampala Nechenda mukatonyeze 0 Masaka amawulire gakusomera Daudi Zirimala gakakutusibwako White Star Magic Detergent sabuni wobunga tukuza sawe wezemu eyenkya leero wasizo tano mulungi awuliriza Beat FM nze Daudi Zirimala amayumba 8 n'ebintu bya bukadde bibitoko mukedde munabambula wo mulira akutte kitundu ku kizinga ekyemwena mu tawuni kanse yekalangala ekivudde ko muliro guno tekinazuka abula birabideko ku njege eno bagamba nti wandibawo omuntu yalese sigiringa eyakamumu ku buyumba abula batuuze bambalidde ab'obuyinza ku district ekalangala okulemererwa okubaweereza ekimuluka ekizikiriza omuliro ekiviiriddeko ebintu byabwe bingi okusaanawo kafiyu bangu wabajja mangu emo kuzikiza omuliro baluddewo lwaki omuliro tali amanyi kituufu omuliro weguvudde naye ekizibu kyetulina kiri ekintu kimu tetulina buyambi bwonna ennyumba emu yebadde egenda okujja naye kati olwaleero tugiriddwa ennyumba ezisuka mu 10 naye kino kibe kyakuyiga eri gavumenti ya Kalangala district namba terinamu yadde emmotoka ezikiza omuliro. Obwakabaka bwa Buganda butegeezezza nga bwe bugenda okwetaba mu nteekateeka ez'okusibula abadde kabaka wa Zulu Godwill Zwelithini eyafudde singa zinaba zitegerekese bwe yabadde abikira Obuganda Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti obwakabaka bunaalaba engeri gye bunaazeetabako oba engeri gye bunaatuusa obubaka eri abantu ba Zulu ne South Africa. Katikkiro agambye nti kabaka wa Zwelithini abadde mukwano gwa bwakabaka bwa Buganda era abadde bamanyiganye bulungi ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Kabaka Zwelithini afiiridde ku myaka 72 egy'obuku. Enteekateeka ez'okumusiibula nga tuzitegedde tunaalaba obwakabaka bwe bunaazeetabako oba engeri gye tunaatuusa obubaka bwaffe eri obwakabaka bwa Zulu n'abantu ba South Africa bonna. Tusaba omutonzi Kabaka Goodwill Zwelithini amuwe ekiwummulo eky'emirimu. Ateeberezebwa okuba omubbi w'ente mu district y'Eyibanda yayimbyemu ogwakabugu n'afa aleme kukwatibwa poliisi. Afudde Isaac talimu myaka 23 omutuze ku kyalo Namyaga mu muluka gwe Buhugiro asangiddwa nga alengejera ku muti gw'ovakedo okumpi n'amaka ga kitaawe ovanywa poliisi okumussa ku lukala lw'ababbi b'ente mu kitundu kino. Sekama poliisi mu bitundu eby'ekigezi Erimate agambye nti ekyaviiriddeko n'okwetta bwe butaagala kukwatibwa poliisi okuva bwe kiri nti abadde mubbi wa Lulango ng'abadde n'emisango egy'obubbi mingi naddala egy'ente. Omukubiriza Parliament Rebecca Itwala Kadaga asabye Musiga Nsimbi okuva mu ggwanga erya Turkey okussa ssente mu byobulimi kiyambeko bannayuganda okufuna mulimu guno. Mu nsisinkano gy'abadde n'omubaka wa Butuluki mu Uganda His Excellency Karim Arup, Kadaga ategeeza nti okusinziira ku lutalo lw'ebyensuubulagana oliwo wakati wa Uganda n'amawanga agakyetoolodde kyandibadde kirungi essira ne liteekebwa mu kwongera omutindo ku bikajjo kasooli n'ebirime ebirala kiyambeko bannayuganda obutasumbukana na katale. Kadaga agambye nti singa kino kikolebwa kisobola okuyambako Uganda okusuubuza ebyamaguzi ebiwedde obulungi nga biri ku mutindo okusinga okukaabya abalimi endubaale buli kadde. Ate meya w'e Rubaga Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo Munyamivu olw'obutonde bw'ensi obwononeddwa nti kyokka nga kino kye kimu ku birabo Katonda bye yawa Uganda. Nabosa abadde mu kugulawo omwoleso gwa bulungi bwansi mu Bulange Mengo gy'agambidde nti bannayuganda obutonde bw'ensi bangi babutaddemu ekyejo. Minisita bulungi bwansi mu Bwakabaka wa Buganda Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo agambye nti Obwakabaka bukyali bwetegefu okusigala nga bukwatagana ne bannamikago okulaba nga obutonde bw'ensi tebusaanyizibwawo nga bwe kirabiddwako ensangi zino. Tukolera mayiro eyo abagiyitako mulaba emiziro gyaffe mulaba omuddo mulaba omutindo gw'obuyonjo emiti egyasimbwako gyonna giraga nti ffe Obwakabaka tussaamu ekitiibwa obutonde bw'ensi. Era olwaleero nnyongedde okutegeera lwaki Kampala enkuba etonnyako ntonennyo bweti amataba ne gajja. Amu n'ekyo ge gabadde ag'essaawa eno tuddingana ku ssaawa zigenda kubeera 2 n'efumire mu mpapula z'amawulire. Nze Daudi Zirimala.